Weesibyeyo tyanno gwe eyeekomedde ku mukutu. Gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Mu mboozi yaffe esoose, Minisita omubeezi w'ensonga z'abavubuka n'abaana mu ggwanga Balaam Barugahara asabye abakulembeze b'ekibiina ki Nuupu oba kiyite National Unity Platform okumuwa olukalala lw'abantu baabwe abakyakandaaliridde mu makomera. Olukalala luno alusabye oluvannyuma lw'okwerama okukakasa nti abasibe bano bayimbulwa mu bunnambiro. Ate bo ab'ekibiina ki National Unity Platform bategeezezza nga bwe balina abawagizi baabwe abali eyo mu 1,000 abakyakandaaliridde mu makomera ku lw'ensonga ez'enjawulo. Mu mboozi yaffe ey'okubiri, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'akulisa abagoberezi ba Kurisitu ekisiibo era n'abaagaliza ekiseera kya Paasika ekirungi. Omutanda asabye abantu baleme kubeera nga Peetero ne Yuda okwegaana endagaano ze bakoze ne bannaabwe newankubadde nga teziri mu buwandiike. Obubaka buno bufulumiziddwa Minisita w'ebyamawulire era nga ye mwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Kazibwe Israel. Ago ge gabadde amawulire mu Luganda ng'okugakusomera mbadde Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Weekomere ku mukutu, tukyakuleetera amawulire bwe gati. Akuume atakuumira mpeera.